okuweereza okutaliimu nguzi, okuweereza okutaliimu kibbattaka, okuweereza okugenda okugattako ku bannamukono nga tutunuulira ebyo ebintu ebiyamba abantu baffe mu kitundu kino ate nezeekulaakulana. Okutunuulira ssente za World Bank ku mulimu guno gwe tulina ogw'enguudo mu Mukono ne Greater Mukono yonna okutwaliza awamu. Njagala okwebaza ennyo bannamukono n'abo bonna beevuganyiza nabo, kuba batabaawo gw'ovuganya naye tosobola kumanya nti ddala ekintu kitambula. Nsiima nnyo bannamawulire abakoze ng'okutuusa eddoboozi lyange mu bantu kuba obudde bwali butono nga tusobola kugamba nti mu myezi ebiri weetooloola ebyalo ebisoba mu 6 n'omalako. Njagala okubasiima, nsiime ne bannamukono abamanyi muyanja kye ki bw'oyogera ku gavumenti ez'ebitundu. Njagala okwebaza bonna abakoze kalulu obululu buno bwabaddemu okuyiwa obululu mu bitundu ne tugoba abantu naye Mukama era ayolesezza amazima. Tulabye enjuyi zonna kubanga eggwanga lino erisinga oluzungu lutawaanya nnyo abantu baffe. Ate olutoliro lwaga nti atudde mu Luganda ekikulu mu ab'amawulire mbaddewo mbikutte ne declaration form zisigalawo. Bino si bya katemba era okubuuka naye era balina okubuuka kuba okufunayo obwo olaba nti ddala wabaddewo okwagala okulya n'okukomba essowaani. Mu okwesogga banyigirize wakatiko k'ebyokulonda takyayinza kukyusa. Abantu bakola batyo bintu, amazima gasigala mazima, ekituufu kisigala kituufu. N'olwekyo kubanga nze sirina nansimbi soba sirina gwe nyinza kulinda naye ngendera ku kituufu kiyinza okuweeza bannamukono n'okuzza disitulikiti yaffe ku ntikko nga bwe yali modo disitulikiti emyaka egyayita. Abalonda gavumenti ez'ebitundu abeekolera ebintu byabwe batwale mu maaso. Naye bwe kinaabanga olwaleero okunyigiriza kutuuse naawe abantu mu ttawuni owulya kati ng'ombe zivuga kuba bategedde nti omuntu gwe baalonda akoze eki ayiseemu bamulangiridde. Twebaza obukkakkamu obuliwo mu bantu ate ne poliisi kubanga terina tutulugunya yadde okukola omuntu yenna akabi. Kifo ky'obwa chairman wa disitulikiti y'e Mukono, okusooka kwa byonna nja kwebaza bannamukono olw'obululu 2029 bwe bampadde. Naye okusingira ddala nja kwebaza oba oliawo Madamu Amongin ow'ebyokulonda mu disitulikiti eno ey'e Mukono. Declaration gy'akoze etulaze nti ekyamazima akoze ekyo bannamukono kye baakoze okusalawo. Newankubadde okuviira ddala olunaku olw'ejjo oba oliawo bannakigwanyizi badde bateeseteese era baliwo emivuyo egyalabikiddwa nga gigenderera okubeera nga bagezaako okubbira kandidenti omu obululu. Naye tumwebaza nti newankubadde byonna byonna bibadde bigenda mu maaso, bannamukono arespektinze decision yaabwe gye baakoze era olunaku olw'olwaleero akoze ataddewo president gy'oyinza okugamba nti abalala bonna abayinza okubeera nga babadde bakitidde naye n'akusalawo ateeke ekitiibwa mu kusalawo kwa bannamukono. Tujja mwebaza era nga nze candidate abadde mu kifo kino oba abadde avuganya ku kifo ky'obwa chairman wa disitulikiti y'e Mukono, nja kwebaza Madamu Amongin olw'okurespectinga bannamukono kye baasazeewo. Bakandidenti bannange mbeebaza olw'okubeera nti tutambudde olugendo olulungi. Mukadde wange Lukooya mwebaza kuba akutte ekyokubiri n'obululu 52 mu ndooza 54. Ate era n'enjoyezaayoza ne mukadde wange Muyanja Ssenyonga olw'obuwanguzi bwatuuseeko obw'50 mu 10 ndooza mu 6 n'obugwamu awo. So bwebaza bannamukono. Kyensaba kimu nti awangudde mukulu Muyanja bannamukono kye beetaaga kimu kyokka, service delivery. Baetaaga amasomero ga gavumenti nga basomesa mwebali, classrooms nga weeziri ezimala, amalwaliro gaffe nga weegali, enguudo ezaffe eza disitulikiti nga zitambula bulungi, projects ezitawedde okugeza ekkubo erimu kuyibwa kolansi okuviira ddala district yeetabye mu kalulu kano era nakawangudde kubanga nina declaration forms era nazigasse. Kyovudde olaba nti returning officer bw'alangiridde ekyalibadde ekyange n'akiwa omulala tukigaanye era akizzeemu paka kati kubanga amanyi tulina bwino
manyi bulungi opponent wange ne bwino tamulina talina na forms talina na declaration forms naye ate omuntu okufuuka okulangirirwa muli bantu bayigirize afuna declaration form okuva ewa returning office ng'eteekeddwako omukono ng'eraga ne beyeesimbye nabo na buli kimu kye yafunye buli muntu kye yafunye ate oluvannyuma alako n'ateekako omukono ekyo tekinnaba kubeerawo kitegeeza kye yalangiridde naye yennyini yakyejjusizza ng'alaba si kituufu kubanga ekyalibadde ekyanga ate kye yawadde oli kubanga nze declaration forms zirina n'olwekyo tuli wano tulindiridde okutulangirira ningiridde Victoria akalulu nakanoonyeza disitulikiti yonna singa nti opponent wange yakoze meeting ezisukka mu 10 naye nagenze mu buli kyalo ekya disitulikiti eno emirundi okutali gumu gitali ebiri nanoonya akalulu kano naliko ssentebe wa disitulikiti eno era nina bye nakola bingi nolwekyo abantu bampagira nnyo kale nno njagadde okiriyalinga eya nti kati baagadde okulaga ffe tulina bye tuvuluga ate nga tuli genuine ffe tulinda Victoria era tugimanyi n'obuwanguzi bwaffe obwa buli station tubulina n'olwekyo kyenjagadde okubategeeza wano lwaleero tulindira Victoria ffe era tuteeka ogifuna nze nina okulangirirwa nga chairman me or nobody because nze nawangula 138 declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows: Lukoya Francis Mukome, NRM 52,523, Wenda Johnson Senyonga, NUP 52,105, Senyonjo Luben, Independent 3,095. Accordingly, the returning officer for Mukono Electoral District, in accordance with Section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Lukoya Francis njagala kwebaza abannamukono mwebale kunonda wa ssentebe bwa disitulikiti eno omulimu gwe twolekedde munene gw'okuzaawo disitulikiti gye naleka ng'eri ku nnamba emu mu Uganda mu kukola obulungi kakati we twogerera kati eri ku nnamba 145 disitulikiti 146 naye mbeebaza nnyo olw'okunonda ab'emukono nga temulina bye mutunuulidde byonna naye nga mutunuulidde obukozi bwange mwebale nnyo era mubeere bagumu ngenda kubaweereza bulungi twagala okulaba nga abaana bammwe bafuna emirimu mu District Service Commission awatali kubajjako nsimbi twagala okulaba nga enguudo tuzikola zonna bulungi twagala okulaba nga amazzi agattaapu tugatambuza mu mukono yenna ate bwe bagoba ku bibanja twagala okulaba nga tubataasa okubagoba ku bibanja byammwe balandiroodi abo ababi ababadde babagoba ku bibanja abakozi ba gavumenti twagala okulaba nga bakola bulungi nga baweereza bulungi era ng'emirimu gyabwe bagiwe ekitiibwa ate nga bwe babeera ku mirimu bakolera ddala abasawo bakole emirimu gyabwe abasomesa bakole emirimu gyabwe tetuze kuyigganya abakozi ba gavumenti naye tuzze okulaba nga abakozi ba gavumenti bakola ekyo kyennyini kye bateeka okukola kale twebaziza nnyo obuwagizi bwammwe saba bajje batwegatteko ngenda kusaavinga abantu bonna ab'ebibiina byonna ebyobufuzi size kusaavinga ba movement bokka NRM bokka naye njagala abantu bonna kubanga bwe tukola oluguudo olulungi luyitibwamu abantu bonna eddwaliro libeera ly'abantu bonna twagala n'okutumbula ebyobulimi nga tutandika okufukirira ebirime nga tuyamba gurupusi z'abavubuka okufukirira ebirime nina pulojekiti yange ennungi ennyo eya call center nali nagitandikako ngenda kugizaamu amaanyi call center kyekifo we tusobola abavubuka baffe basobola okukolera awo emirimu egy'ebulaaya nga bakolera factory ez'ebulaaya naye ng'ate bakolera wano mu community center waffe n'ekyo twagala kuteeka call centers nyingi
mu bifo ebyenjawulo ebya disitulikiti y'e Mukono. Mwebale nnyo, njagala kwebaza ab'ekibiina kyange ekya NRM, mwebale nnyo, mwebale amaanyi ge mutadde mu nsonga eno. Chairman wange wa NRM Ajalunda n'abalala bonna ne chairman wange ow'eggwanga President Museveni, mwebale amaanyi ge mutadde mu programu zaffe eza campaign, era tubasuubiza nti tugenda kukola bulungi. But Madam Emily, you're not fair. You're not declaring you have won and you're declaring you have not won. You're not fair. Candidates of Umpacha has won. That of Nagoja has also won. You're not fair, Madam Emily. No. You will not fair at all. Candidates have won. Councillors have won. Committee, you are great. That is Manyo obupi obuli Mukono nafunye obululu 14,906. Gasagu yafunye obululu 2,898. Gasagu namusinza obululu 10,198. Mama tukoze bubi nnyo. Obululu 14,906. Gasagu yafunye obululu ate natambula kuba newe yennyini gyava akawuna nina ebyalo binawanguddeyo ebiwere, so nze ekyo sikizigana nakyo kyoba akawulamira nga nze flag bearer w'ekibiina ky'NRM ku kifo kya district councillor ne Massa County. Leero nangiruddwa nga district councillor atwala eggogolo eyo nga nangiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Njagala nnyo okwebaza Bannannama obwesige bwe bataddemu, naddala nga bampa akalulu ke bampadde mu bungi ennyo. Badde nkanoonya mu bannakibiina kyange ky'NRM ne mu balala ab'ebibiina ebirala batuufu. So nze siri surprised obuwanguzi bwaffe nga bannakibiina ky'NRM, newankubadde nti akalulu mbadde nkanoonya nnyo mu bantu abalala. Basuubiza okubeera omukozi, basuubiza okudda mu bantu, era tubakolere tuwulize ebizibu byabwe tubyogereko mu kanso ya district, era basuubiza nti programu za gavumenti tujja zirondoola nga bwe zirina okutambula okutuukira ddala wansi. Tulina PDM, tulina okukola amakubo, tulina amalwaliro gaffe agali mu Nnama, mu bitundu ebyenjawulo. Basuubiza nti tujja kulondera programu ezo. Abalya ssente z'abantu baffe abafuna ssente za PDM, oli n'afuna akakadde ate nga alina afuna akakadde ate ne bamuwaako emitwalo 3. Ebyo byonna tujja gezaako okubirondoola tulabe nga omuntu wa bulijjo mu Nnama yeyagalira mu gavumenti yaffe eno. Bulijjo omuntu okuvaayo, buli omu ayagala obuwanguzi. Ekyo kya bulijjo omuntu okuvaayo n'agamba nti yabbiddwa oba kikya kyabaddewo, naye nze okusinziira ku buwagizi abantu baffe bwatuwadde okuva mu myaka gyonna 6, siina wamu n'awamu, siina wantu wonna walabikira amagiro nti banna kinakoze olwo nabufunye obufu bwabyo era mu mazima siina wantu wonna walabikira. Tumwesige Innocent, nze kansala omulonde, naye kansala wa Ntenjeru Kisoga Town Council. Ekisooka kya byonna nsooka kwebaliza ddala abantu b'Entenjeru Kisoga Town Council ku lw'okubba obwesiga buno nga banonda kubakiikirira e Mukono district. Ate neebaliza ddala abantu ba NRM okunsaba obwesige nga banonda nabo. Ekisooka abantu b'Entenjeru nsuubira nti byenja okubakola nja kubakola emitendera ng'esatu. Ekisooka ebyenjigiriza nga tetulina seed school, nja gigoberera nnyo okulaba nti at least tugifuna. Then ebyobulamu
nti amalwaliro ge tulina kubanga agalambulako nti addagala badireesedwa gavumenti eribbwa sobola okuyamba abantu baffe ab'omu kitundu then n'okulobinga ku by'enguudo kuba amakubo tulina amakubo mabi so jakuza okukola okwasaganya nabwe kikwatako kuba nti tufuna amakubo amalungi mu kitundu then n'ebyamazzi jagezaako kuba nti nyambako naye nga tufuna amazzi amalungi mu kifo kyatanso nsigadde tumwesije Innocent nga mbeebaza ate njagala kansala osooka ndi muntu w'abantu ate obwesigwa bwenina buli omu abadde asobola okuneesiga mu bwesigwa bw'oba nabwo ebintu byoba oyogedde bw'obituukiriza abantu abakwesiga so baneesize mu mbeera eyo sijagamba nti ntaddemu kiri oba ntaddemu kiri naye abantu baneesize ng'omuntu ne banona ng'omuntu